Let me tell you something, yeah? We're here looking good like this Kololo, but you all know it. 2022. Sinzo kundeta Mukivulu cha Eddy Kenzo. Eddy Kenzo ngo muntu mwagala kuba nange like I impressing nnyo kuyimba yengo muntu mwagala nekita twaze on behalf of the Flex Pay. Yeah, it's a network. Twagala isiza mbantu mpya is understand big bank. Yeah, olimba usingo kunteka ora Kenzo lulimba ra shauri yako those rumanyi nnyo ra shauri yako. Yeah. Ko side yange nze ndaba engeri gye kiri nti yes they bayawukana but bakyalina ekibagattanga omwana so coming on stage is nothing like a big deal ajja kuba bonna bayimbi ya tebali mu ntalo ntumilako sister wange bamuyita mami Alf tumilako mikwano gwange Kenny tumilako mikwano gyange mingi banange mujje mu bungi kuba abantu bo bazze bangi ajenga alinamu kuba bo bazze mbatunda chips nga obulaba buno bwa 5 n'ekifi ky'enkoko kya kasanvu ona 35 olina okujja ng'oli equipped. Agwakana kasaga zebabitaka pale okuveru naje musingo natuka mpola masaka nenga kiri kitya wewe omuliro kumagwachi wacha wewe kuzaona kambalatere ono jaja wafe mu comedy ye musajja eyatambulanga ne good life nangamba senga sebanga tweyagale mwana mulenzo wa kabi emusifishi mbalamusiza mwe n'abandaba mwe bale kubeerayo bampita Babe Ensolo nkambwe eyawali ewedde kati tujja kudde eno mu VIP tulabe we kinatambula tewali njawulo nnyo ekikulu kuyimbira abantu kati bano ba misana abali ba kiro kati yenjawulo eriwo nti waliwo abalimu emisana abayinza okuddayo ate n'ab'ekiro bajja era gyendaze kati jangu ku stage ennene ku VIP endongo gye tugitute singa twadde tusobola zandibadde na 5 ova wano dali boti kintu kyamaanyi nnyo kituwa inspiration kituwa okulaba wajje tulina okugenda ne wajje tulaga n'ebisoboka abawagizi ba Babe mbagamba nti natadde oluyimba olupya baluyita Mango Tree mugenda kuba mululaba buli wamu naye atanabadulaba osobola okwanguwa mangu ne weesooka n'ogenda ku YouTube yange n'otekamu Mango Tree Babe ojja kuba olufuna. Kampuni ya Jam Events ekola setup z'ebivulu buli kivulu kyomanye kibeerawo e Kampala Jam Events yekikolako era setup yonna gy'okola wano balkets stage zino nakuba kupima Jam Events yebikolako sebo nga omanyi ebintu bya festival ebibeera muteba mu stage ennyingi eziwerako naye ekifo kyabadde kifundafunda tebaba batadde mu stage ziri 2 waliwo stage eri gy'olaba eriko Sega Sebbanga era waliwo abayimbi badde bayimbireko ssaawa zino yekiggula luggi ya leero eno stage eri wano ennene egyolaba eno side y'eno ye stage ey'abayimbi abamaanyi ddala ng'omukolo ogenda okubeera safa ndabyeko David Utawo ne Babe ng'abamaanyi abaliwo pozi naye musika pala abaddewo Senga Sebbanga waali era abasinga bali ku sharinga ne stage eno wegenda mu maaso okugitereza waliwo Mampi waliwo Harmonize Eddy Kenzo Chameleone bonna bagenda kuyimbira olema bonna bali kuno embeera wano eri bulungi security eri tight tulina security za mirundi nga 10 mu kitundu kino so ngamba buli muntu agenda abuliriza oba ndaba nti mujje mu festival esoose ate ya mwana waffe wa wano Eddy Kenzo musuuza VIP eri wali gyolengera ne VIP eri wali mu tent wali gyolaba eriko obutalo obwakawo kati VIP eri awo wansi kati wano tuli mu ordinary bwe tuyimiridde ordinary basasudde ebiri bali wano abetano bali side zeri bazaawuddemu era nga ngambye tukola event setup kati abadde twasazeewo batwe side eno VIP batwe side zeri era nga VIP bajja kuta ku red carpet twagitaddewo eri side zaawali nga mukolo omukulu egubeera we carry international level. I'm well
I'm a standard. What is said now, man is said now. That is a Kenzo level. That is a good life, by the way. That is a car. And when I get in Nigeria, when I get in Jayo, Saba said that is a level. Nigeria, over I go get Nayo. So can never go in Nanga Mutia, Uganda. Can you go in Nanga Mudena, Uganda? Can you look at Maria Saja Maria Bazim? I know what Mukonga Guru. Yeah? That is a man, you know. I'm a John Lambo. Who are you? Olunaku lwaleero nze kulaba ku Kenzo yangaye bw'asobola okuyimba akayimba kalike bayita zikindaba basemyoko zaabayakola onaba okukola basemyoko zaabakolamu esemyoko zeyakolamu yenze yakolamu akabangu nyamba $4 azirina $4 zenyambadde anu abakamiliyoni balunda nyanja kaleerwe kwayise kawembe naye nga tebalelugwa ku levo ya bantam weight era bakamiliyoni bamanya I'm a level, I'm a standard from Wise, I'm a landlord from Gaza Lodge. I'm a high level. International of Uganda. People say me okoze. Nasoka nenkola ekintu kimu. Nasoka nenkola kimanyi. Nasemeza yo kamera nkolabeko. Beno Mario Peno. Pengena mujibira, ena nemejebi. Oguma gumenyeka, segaza kuyo kumoti. Oza tikakerege. Mwakambadi. Muzee tumuwe. Muzee amalako. Yaleta kwini, naleta choko, naleta mwana basome. Mwebanta mwejo mwibanda. Lukanga ya jibira na hilo. Ebi nkuba. Oyo, abundi akaba maziga. Akaba bya kisiru nawe bya kidongo. Kati yali akaba tukole ki. Tumusirise. Na uli ayogera kona anakola ku TVM bamitano keizi. Ate keizi chali wange. Ama keizi. Bechitu. Tujya kola bitufu. Oya ina shoja so ku gravity. Zina ntwali mu mushagu yachi ya gravity cricket of. Bakumyenzezi 15 segera kati ngomuleta ngokuti vuze na ingi abana baingia wali abayayi bayingiza kibuli kugambya abana abayiye kivuna ukyali kyabayayi zembera ali kamocha buli muyayi gwemanye kamocha buli ngosa yako na mbuli kivudu ne yajja ngaze mu gravity ankubanga kutaina yali agakukuba neta inanga ntoto kuba kubanga muganga ogezanga yokwimba jabivako anonyezawa amanyi andabangani nawe anonye zembera ali kamocha ngoisa ali ku apartment za Sudiru yadde ebukoto okukiriza awo embera wansanga bera mukageto kanga mu ne Baze tukalumamu yenze sina checha nawe abo bana bato nawe segera yo chengamba chala uje twagire musajja afa Eddy Kenzo musuza banange musuza mwana we musajja munamasaka munange nambe mu masa izi numa nawe gomba zokata kwata kudwe masaka tombuza bingi muje twagire Eddy Kenzo wanange mwena muje Eddy Kenzo chirikiri ya mateka musuza ate cyo chinyaga kumusuza yo mwimbi go respect bali abayimbi be respect bali aba bali basatu asoka oyo Eddy Kenzo
Levikson ne Pasha Wilson Bugembe basigadde saagala amanya.